ekigambo kye bayita obulungi mu mukazi obulungi baye nga ye physically kyekiki kibuuzo kigazi nammwe temuli batono muli bagazi kibuuzo kigazi nnyo kati seeka muguluma mu psychology abantu bye bakkiririzaamu era ebyo ebitendo byebiri ku bakazi b'omujjana ate nze naawe nga tukkiriza nti mujjana teri mukazi mubi kituufu mujjana teri mukazi mubi kakati byebitendo bye tujjayo islamically psychologically nti abakazi ababirina majority abasajja ffenna bye tubeera twagala omu atayagadde ekyo alinga sekadde agamba nti ajja kusala embuzi talya nnyama yaayo oyo takola fomula ntegerekesa bulungi nnyo nga tisaagala gwoŋŋambe nti anza omukazi ali bwati gwenjagala gwe tokola fomula tukubuulira ekikola fomula ebitendo kyekingi exactly ate ekyo kimu ekyokubiri kyenjagalamu mumanye kweyo issue n'abakyala mubeere bakkakkamu ojja kutunuulira ebyenjogera nga gw'olaba tolinaako naye according to your husband nga yakiraba okirina kuye nga okiri nga bw'olaba nti esente nnyingi zisinziira ku muntu seeka muguluma olwaloola oli bwakuwa $3,000 kozi mukosa genesraline mmwe bungereza siba kiri oli bwakuwa genesraline $3,000 osale mu nsawo yawano muki notambula naye bwakuwa $3,000,000 tozuuka ekiro nozibalamu ate bosula nabo ng'obeekwese exactly kati eki naye ziri jene naziri jene naye zino jene nazino jene naye zino zisinzeeko naye nazino jene kakati ojja kusanga waliyo afuna $3 naye nazuukuka n'abibala ejabali otyo kati saagala mutunuulire otunuulire omukazi onono omukazi osajja oba yanjagalako ki byonna byebyogera nga sirina no bingi byoli kuye nga gwe tobimanyi ekirala abasajja tubatwala badda nyinza okusanga nga kiri ekirungi wekyantuusa wazibu ninsalawo nti kambeere nakino kambawo kyokulabirako nyina munnange yafa allah amusaasire katonda oba ŋŋambe ki yamuwa ekikemo nga buli bakazi baafuna balina ekisa kingi nnyo omanye ejjenje lirina ekisa buli lwolikwata likulekera kisambi wali okuteka amayenje seeka mugulumu oba ensenene bwogikwata okugulu ng'ebuuka ng'ekulekera okulala bannasayansi bajja tusomesa okulala kumera oba esigala n'okwo kokka eyo saagala gendayo naye back to the point yalina abakyala nga buli gwafuna abamuzibu nnyo amukwata lubonna ng'alina ekisa kingi nnyo nitutuula naye nimugana omanyi nti nani nkyalina muvubuka I think I had 2 wives nze by then yali 95 ngambuuza naye gwokikola oti nabakyala biri kiki nekyalina muvubuka nimugamba nti omanyi nti nga yakwasa abakazi 6 bonna balina ekizibu kyekimu ngate ye bwetwogeraga siina ekizibu nze nimugamba omanyi nti tunoonye namagoye tumuwase naga kiki nti anti okooye nti ye bali obakoye tunoonye namagoye tunoonya namagoye n'amuwasa ne bawangaala nga taddangayo kusanga kizibu kiri n'ekimu ekyamusanga kiri kyali kibali balungi nnyo kakaalaala ekikulu kya byonna baali balina ekisa to the society naye nimugaa tufune namagoye era n'amufuna netumuwasa n'awangaala naye nibazaala abaana ng'ate balamu tusaba bweyava ku nsi nga tasanze buzibu obwo bwonna kati back to the point gweoyinza okulaba omukyala noga nti abagamba omukyala ali bwati yaba omulungi ono omusajja alina naye ebiyinza okuba nga ebirungi nalaba gye byantuusa nabbi yusufu alayhi salaamu yagamba nti saagala kuddayo kuwulira kye bayita laavu
laavu wentuusiza nze njimanyi. Era omusajja omu yamugaa nti Yusufu nkwagala nnyo nanga siri katonta wange. Aga kiki nti nze mmanyi laavu gye yantuusa. Taata yanjagala nnyo laavu ye neereetera baganda be okukola ki okunvaamu. Mukyala wa kabaka nanjagala neŋŋenda mu kkomera nimalayo emyaka. Kati ekigambo laavu sikyayagala kukiwulira gye kintuusa tewabeera waki. Ayinza okusanga omukazi omusajja nga yaga nti nze abakazi abafaanana bwe batyo nvaako gye bantuusiza wala. N'agenda n'aleeta omukyala gwamanyi nti bamuguluma oba naaveera anali nti bajja muzanyirako. N'abeera n'oyo nga mukyala we nga biri yabikuta olw'ensonga emu oba endala.